Asa emizannyo gya Omugave gyonna gyabanga ku script. Abazze wano buli yazze wanazo olw'ensonga. Omugave abaddewo. Omugave akoze omulimu. Mwefaji Manda ayogedde. Obuvunaanyizibwa bwe abukoze. Abalala obwaffe tubutuukiriza oba tukyezinze. Nsaba bwe tusimbula wano. Buli omu agende nga yeezingulula paka wanaatuukira gy'akola ki gy'agenda. Mu kwezingulula oba byebiki ebyo bye mbadde nzingiridde nkwese kyekiseera tubikole ki? Sewo ekitiibwa baatusabye nsonyiwa okuba nti njogera ate ngumaliriza. Baatusabye nti famire y'Omugave Ndugwa ffe tuba tujyaniriza ng'ekulembera omwami Abel Kiibi bajjeko ku stage wano. Njagala twebaze Katonda olw'obulamu bw'Omugave. Njagala okukola komenti ebbiri nga sinatandika bya bitona okwogera nti Omugave we twazannyanga wano yasumululanga orchestra pit eyo yonna. Always nga buli tujja okuzannya this orchestra pit will be open. Akuba ebivuga najja ate n'azannya n'adduka n'abikuba and that was him. Era nze simanyiyo omuntu mulala asumula orchestra pit mu mizannyo. Gwe namanyi gamba bwe yagijja wano ne ku Riverside n'agisima. Ne ku Riverside n'asima orchestra pit n'agiteekayo just because of his love. He was mad ng'akuba ebivuga azina amazina ayimba azannya awandiika emizannyo and that was him. Omukulu Kim XP alimanjo Kim Jangu oyo omusukulu wa kibiina kino. Documentary zonna zigenda mu maaso yali emabega waazo. Oyo yazaalibwa ku Riverside Theatre n'akulira ku Riverside Theatre n'azaalira ku Riverside Theatre. Joyful gentleman, his services won't be forgotten by any living man. Let his soul rest in peace. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.